so tuzze gye tuvudde ne tugamba tugenda kufunayoko ku bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nga bwe twayogerako okuba ntujja kufunayoko ku kamere. Kyenkusaba kiri ki? Ebintu bino tubikozese bulungi bye tuleese webityo enjo birabe ebintu ebyo tubikozese bulungi. Abantu baffe batubeereddemu, tambuliza mpola mpola, abantu baffe batubeereddemu ne babeera nga batuyambako kubanga tufunayoko ku bintu ebifaanaganako okwo webityo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 78 29 52 155. Kanana kino kano gambe kameka kano kakasambu bakaita cushion ekaja gena paka ku miezi ngeri sasa sabuni anaaba wa 10 bintu bintabuddemu ko bino oyiro neddo mwato gena meza malala netaba oyiro wa meka Jenye nje kabisa paudo gabi wabe. Kati atuteko ile asinga atuteko paudo. Atenga baga abana basa kukameno webati. Atuteko ile asinga. Oyiro wameka. Wakanana. Nenga atende onjeta kabisa. Omwana oyo. Bayina paudo gwe bayina yo kimanyi. Azene kyekira lekira kisigalide ku mwana kutobedi. Ebizigo. Byameka. Wapi. Mana hii tunanyapate wageni. So gatemo anasema tulabe. Mwana abaya akazali. Omwa. Ebisikate ne ubena ngoyitisi. Omwa. Ezigo nyo chamekejo. Beta kiri kala yisi. Bibimu muri bimu. Bwa kubuli business yagala tundo. Nayiga bagamba abaana sibalungi bagulira mwanzo ne bazooza zitukuza zirwaza abaana kano kameka kasatu nga teeba nyo kalina njawulo so gatemu wandulabe Twali namwe nkulu. Pake kiranga kyetano kitu. Etano kyetano. Ija pampa. Seti ye ya namba. Etano kitu. Kakuliko ne preno. Leta gift papa kina. Era tulabeko bulabi. Banaye tuli kuduka tugula bintu naye ebe. Kati tukira bintu bagera batekino kwadde bito. Eka tikiri babera mu kisene. Gift papa. So jire tulabe. So jire tulabe naye. Eyeyo yameka etano chameka oyiro zirimu 2 ne pauda mwali akachika chakamweweza kapauda akebasa omwana kaki kazigo wabaka abo kamusiga neba
5 kitundu. Kati bino enabbi obeera nga tufite kyakukolo nanaku Bino bibadde birina bbiri nga kino bano badde bazeemu mmeka. Bino bya mmeka bino. ebirinya Bino eno byonna 5 kitundu. Sooka windirirweyingeko awo. So baby follow me. Kitamu. Sabuni wa 10 hafu ya 12 sole cha 10 shaba mbili za 10 sheba mbili za 10 na bonita wa 10 sabuni anawa wa 10 changu cha 10 Kale mukutuguta nti kwe tulinze Sonko Muhammad tubabuuzaako nnyo ntubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo muli mutya bigenda bitya eyo lumu gyasinzira okubanga tulaba abali mu ggwanga lyattu erya Uganda mwebale nnyo nnyini ddala abali ebweru w'eggwanga tulina abantu abatulaba okuva mu nsi ez'enjawulo Canada abali mu nsi z'Abawarabu abali America abali yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba tubabuuzaako nnyo n'abakomenti ngaawo mwaka nga guggwako ngenda funayo ku time ngende nga nsoma comments z'abantu omwaka nga guggwako mu balina kuza omwezi awo 3 something yawo nina nekyenzi okukolayo kabana abagala okubanga muyisawo obubaka eri ba loved ones bammwe olwe namba ya WhatsApp kyenzi okubawa musindikeko obubaka video bwe nga tekasoosa ddakiika enze gundi ndi eno njagaliza abantu bange omwaka omujja ogw'omulembe gundi tugenda kakola maaso awo after a Christmas. Kale tuli wa Nankabilwa tukomye okuba ate nga tumubuuzaako once again okulaba ate embeera eri etya twakitandika tulina okuba ate nga tubako we tukiggusa kasa tuba ate nga tuli wamu nammwe abantu baffe abatukwasaganyizaako mu ngeri emu oba endala mwebale nnyo mwebalire ddala mwatuweereza ku buyambi mutuweereza ku buyambi tusimira ddala tubikola mu ngeri ey'enjawulo tubikola mu ngeri gye mwagalira ddala okitegedde bulungi nnyo. Kale tulina Nankabilwa waliwo ne Serubi side eno nkusanze otambula kwe kutambula kwe bakugambye okusobola okuwona basala bwe bati basala bwe bati ne bajjayo omuntu ali atya bebi ali bulungi talina buzibu olwo akantu kayogerako nga tuli mu ddwaliro simba muzadde ne Ania asima amukiwalo kaki okajjukira sikale nze sime bulungi naye nze nawulya Ania yawona akalira tekannagira kanesooka obuukako kuba ekintu kirina engeri kyakizimbye musawo nangamba omwana omuzadde ne Ania ow'ekkundi naye bagamba tekitiisa kijja vaako kati owulira otya siwulira bubi kuba nanja kuwona ojja kuwona n'obujanja bigezaako okujja olinako okundabirira eri samohaw osanga era waliwo omuntu ajja okubeera yeebuza ekibuuzo agambe naye osanga Katonda singa riziki teyagiyisiza mu ngeri gye tojja tukulabamu n'oba ng'oli wekka olowooza embeera ddala yali badde etya just singa ogezaako siiga ekifaananyi sijja kulimba essuubi yali badde ttini oba emabegako bifo kujja waliyo essuubi nga tonotono era essuubi lyali ttono nga simanyi nti oba ndituuka wano so abantu abatuyambako oyinza obateeka mu level kyoba kubagamba ki abatuyambako babamu tebaagala nnyo nakuboogerako nti oba kiine like gwosobola okubako ekifaananyi kyosiiga omuntu namanya nagamba really nange nnyambye ku bulamu bw'omuntu osanga singa Katonda tampadde maanyi kwata 10 nkiweereze Sonko abeeko kyakolera omuntu gundi osanga alibadde mu mbeera bweti really nze simanyi kirina kyakwogera naye kyembasaba
Mukama abawe kye musinga okwagala. Okay. Serubiri abantu bakutwalira kati mu level ya buzira. Madamu Mimi emisana kaawo nadde njogerako kona ina ngamba Serubiri is a hero. Hero manje kitegeeza. Omuzira. Ate abantu bakimanyi nti walinnya ku nnyonyi. Nako kifane bayinza okuya. Ate bakimanyi nti walinnya ku nnyonyi. Ennyonyi eyo wagirinnyirawo. Nnyonyi eyo. Nnyonyi esagirinnyako. Wagenda mu studio. Ne bakuba ekifaananyi. Ne bakola batya. Ne bakusalako omutwe ne baguteeka ku mutwe gw'omuntu omulala. Sinza okukulira osigadde zinawe namugamba. Wali mu ngoye ekigweze wali yambadde. Engoye nali muzange za bulijjo. Ne wagenda okomawo. Nganyumye bwentyo. Efanyi kiroza enjo osobola okukiraba. Olaba ekifaananyi ekyo. Waliwo wano Serubiri yalinnya ennyonyi. Abantu basobola okirengera. Serubiri yalinnya ennyonyi agenda mu studio ne bamukuba ekifaananyi. Agenda ogenda okikimayo nga yalinnya ennyonyi. Nakirabe juzi ne ngamba bannange. Serubiri bulijjo yalinnyadde ennyonyi omukuba nkuba kyeyo beboogerako wane. Nedda yaffe kakkanya ate wansi ebadde etya. Sooka onkwatireko wano bwoti. Anti bannaaye embeera yakuyiye yatetenkanya ne program tulina zibakolera muzirabe. Inamuko okusumbuyibwamuko ku byuma byaffe ebimu byatufaako. Ebimu kati bitutawaanyamu ko ne tulina obbaweereza mulabe programu zonna. Simu zatufaako zitutawaanya. So noba nga walinnya ennyonyi mbeera bwetyo. Kati muri goba owulira oti ati walinnya ennyonyi. Weebaki ku ekifaananyi. Ekifaananyi ekyo kale abatakimanyi. Bagamba era mbalekerayo nabagamba. Waliwo abagenda batapuka ne bagamba sajja linnyadde n'ennyonyi. Mbalekerayo mu kumanya kwabwe. Nozimbamu wali. Abantu bakuyita muzira bagamba Serubiri kyakoze Serubiri. Nese amabizi bamwebaza nate bagamba Serubiri muzira. Because yayamba ku muntu mumbeere enzibwe nnyo enfuna naye eri wansi. Lero wachapye. Lero sikoze. Tona osubira kuddamu dio gendo kuddamu kya. Osubira kola kuddamu ncha. Osubira kuddamu ncha. Anaba osobola ne bakuga waliwo ba comment ne bagamba tewetantala kola mirimu kutulabo domola bwa Amazon so on. Nagamba ojja kweka kaba obeeko kyokola nti okuba abantu bakimanya nti okola ogezaako kola ate baddemba kulongoose bupyo demo uliro bulumi bwe mu bupya. Nga kuba wajala bano kungulinganga olabanga wawonye nenga mundu bulumi bukyaliyo. Bulumi bukyaliyo bonji kale. So guminkiriza munko that's why twagadde wabewoka at least wake ebyokulya osobola uwona tuleme kuddamu ya malyo ate kati bannange banzizaaya ate kunnongoza ate kuba bijabba birala mu ata sente zijabba nyingi n'okusinga zino kitegedde. Serubiri abantu bakulowoozaako gye bali mpola ninze laba kiki bangamba abantu nsima endowooza yaabwe bana nange nsima nnyo okubanga mundowoozaako nga muntambulizaako amaaso nange sijja bavaamu nja kuba muwulize gye muli kyemunangamba kye nja okukola. Olabadde kano olowooza okufuluma ku ggwanga ogenda obeeke walala gy'oyiyizaako nkyagala mu ggwanga ng'olinnye ennyonyi seedi nga gye walinnya ofulume mu ggwanga ogenda ogiraba oti ng'oli Masaka. Nkyagala nnyo era nenkifuna era nsanyukira. Olumba bulumbi numba naye bantwalawo bawa numba naye nga oli mulamu nga ggwe bamanyi okebera abantu bagenda ogira sisinga omuntu ng'alinamu siriimu oluusi ogira omuntu ng'alinamu omutima ate bamutwala okukola mutima tegubisobola ng'alina obulwadde omubiri gwe gulikirya. Omubiri gwange manyi gulikirya mpozi guno omwaka gwo sinakwekebeza naye gye magali namba nekebeza ojja newekebeza mu ngaggo neweemanya era nja kwekebeza kubanga siri sure mulimu ekirimu. Toli sure nti mulimu ekirimu oli sure nti oli mulamu. Okay. Kale leero kiki emmere obadde wamaze dde okufumba tuzibudde wakawungezi yegulo tofumbye emmere yalidde ekyemisana. Wafumbye ki leero gwafumba nti kati? Nafumbye ekyenda. Wafumbye ebyenda? Nenteekamu amatooke nemuwa ebyenda ebyente. Ebyembuzi no balina gye babitunda. Embuzi bizibuzibu nawe mmanyi mukumbula n'aba muyinza n'okubaamu abagisala nga babiri. Awo twayita wali baaba ojijukira libucha gye twayitako wali waliwo wali si mbuzi ne waliwo nga balina ebibumba balina ebyenda amatuutu tw'ennyindo and so on ebyo webityo nga bye balina wali nga biyitiriye ebyo tetukolagana nabyo. Okay. So tuzze tubabuuze just to checking amuko ku bantu bano tulaba ki ekigenda mu maaso n'abantu kye bangambye tebekakaba kugamba nti okole bijavamu ebizibu ebirala. Ebirala neti by the way akatimba k'ensi tewali ensiri omwana tezimutukako dati kenzimuluma okuva wali mwala kwe mubika ensiri wali bugumu tezidiringirawo nnyo ensiri kati ensiri mu busaabye enkuba jukira kati
tukumira sigiri wabweru nekwata netugiyingiza kati nyumba kati ensiri abantu banyogoga bweyagala kati wanewatekamu bunebbugu metayingira tesaa kubaamu era singa naffe mulagako damage yona newobo sina wazimanyira nga zakumanyira era senga oziraba nga kuliko obuntuntu budotidoti esansi gwe muyina kasabe katonda erya livaamu ate nerigwa ennyumba ate nekwata bukwasi muliro wano twegendereza kubanga era tufumba nga wetuli tetutambula mbu ogenda obiveeko okole ki era ofumba nga wooli kubanga era nawe oba okiraba kyoliko kati ebyakatimba mwabivaako bakeetagisa watimba batuwandiise empozi bawandiise bagenda yitamu gaba obutimba nenamba weziri awo naye kati ebya gavumenti yawanewaffe bawandiika leero si bwa mwaka gujja olowooza awo era bya mwaka gujja kuba twali bali tunoonyayo kaakatimba baidha tukeerabidde naye twali bali tufunayo kaakatimba nosooka omwana omuteeka mu katimba kuba twagala kuwulira amawulire twagala wuliramu ebbeere terirabika bayinza aba YouTube bayinza okulooleza awo nti webaki so twetaagayo ndowooza akatimba si we kiri munakasiba tuyinza okayita nemugaa ate katimba kalina ebbugumu tetujja kateekako simanyi biki bintu byabazungu tujja kateekawo omwana asooka abeere mu katimba awo ate olemefuna musujja watusaba katono omwana aleme lwala muno wadde nawe oleme kulwala mbisobola otambula obulungi kale so tuzze gye tuvudde ne tugamba tugenda kufunayoko ku bintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo nga bwe twayogerako okuba ntujja kufunayoko ku kamere yafunayoko emmere mpozi bagambira olina okuba ng'olya ku bintu ebigonvugonvu ku bumonde ng'obwo oba n'amatooke endowooza nategeza ne weekatankira ekikomando kiba kikaluba kiyinza okugenda wali ekyenda ekikwata bwe kiti obuzibu ate ne bukolaki ne bujja kati so tetubadde babi naffe ne tufunayo ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo tufunyeyo akawunga okalaba jamu okateeka awo bbali tufunyeyo akawunga kilo 10 jamu tufunayo n'omuceere akasawo k'omuceere kilo 10 ne tujja nga tufuna ebintu tufunyeyo ebisakati bya butto bibino tugenda mu maaso ne twongera ne tufunayooko ku bijanjaalo naye ebijanjaalo tufunayooko sukaali muleese ebintu akabeeyi kali somehow tufunyeyooko ku munnyo amajaani eddagala ly'amannyo liirino buli omu akake mubaamu n'akasenya omwana atanatandika kusenya liirino teri kyakwekwasa kyonna ddagala ly'amannyo lizze nweza mwana ziddugadde biki obulabi obwo wezireme egguba osanga tuyinza ozitereka ntukatematenga luli omuntu omulala akaaba nga namwe muyinza omumwa ku ngoye nga zikyali okitegeera kuba gwe kyolabanga ekibi waliwo atata kiina complete ndoza you remember tuyina engoye enjo ze yatuwa bamita nut enjo oba lisaidize eyo kira nkiwanti naye alabika zikuuma bulungi ne zisobola okubaawo kati nayo nabo zikutte tomanya tuyinza okubayinza obalukayawo omuntu omulala nawe n'ogamba naye kampe ku muntu obuyambi sabbuuni enjo newotaka nja kukulagira wano bwenti tufunayoko ne sabbuuni oyo omulala ow'ebitole labye kati wano ne wabaawo pampa onduguze ekisaketi kiramba nga baba mulimu pampa obanga simanyi bimeka ozibaamu mmeka ni max pampa 40 kulu baby pampa so ne wabaawo pampa kati waliwo kano kyebankoze ku kano baaba olwo bwe mbadde ngulaawo simanyi gundi wa kanaana simanyi gundi wabikide kati olina nga amanyi kyoba okola gulya ddala kasaketi konna kaakano bakayita dear baby welcome to the world we love you bakawandikako ne kawa go from good talent to baby oyo erinnya lye yuvulaji nga yebamutumye nakabya so muno ojja kasumulula birabo sijja bikusumululira tubiguze eyo ne mulimu sabbuuni anazo omwana bangambye sabbuuni ono obanga omunaziza mwana yika
abakulu ne mutamunaba bagambye ajja kukola paka ku myezi ng'egyo kuba nga yokwatako okukwasa y'omwana omuyisaako obuyisa si wakunyumira ate kuba mu kyangwe then ne mubaamu ekizigo era okazigo kwata katini n'onaazaako ku mwana bagambye kalungi nnyo mulimu oils ze basiiga omwana osimanyi okwatako awo n'omusiiga n'omukwatako awo n'omusiiga oba mulimu n'ennywanto ndaba kano kawanvu enerabika nnywanto powder ate mulimu buno obulala ate bu powder simanyi waliwo lotion mulimu ebizigo ne mubaamu lotion ne mubaamu oil ne mubaamu powder waliwo akalala akasembe eno oba kaki buli muno waliwo n'obuli wano waggulu ne wano waliwo obuliwo kujja kasumulula akantu kano olaba bakabbeeyi bakatuguzizza ssente $5.5 kano kola naye batugambye kalungi kajja muyambako paka ku myezi ng'egyo agenda okukavaako kugamba nti ssente tewali tumulinaze ku White Star n'ebirala kitegeeza jjabba atuulira ddala ng'akuze ng'avuddemu kyenkusaba kiri ki ebintu bino tubikozese bulungi byetuleese webityo enjo birabe ebintu ebyo tubikozese bulungi abantu baffe batubeereddemu tambuliza mpolampola abantu baffe batubeereddemu ne babeera nga batuyambako kuba nga tufunayoko ku bintu ebifanaganako oko webityo bona kutambu bikwasaganyiza bulungi bijja tuyambako bikuyambe okole tunagenda ne mubikozesa bubi ate kasita biggwawo kyemmanyi walabako kebyasooka emabega bijja bbula nga twali plan ebeereddako olowooza ki ekibuzeeyo ku bintu ebidda bikozesebwa mu bulamu obwa buli ebisinga obungi bizze ebyomwana nga oyo ebimunaza biki bizze ebbaafu eri gye bakozesa yali mpya mwana era gy'omunaalizaamu eyiye yeeyo empoziko ekiyinza okunziwalira pako okumanga essigiri kale amasanyalaze gali kwalaali siga yakane gundi anayomba omusajja esiga yakane omusajja engeri gye mbadde ntambuddemuuko nga nvuddewo okwewaka ngenza okudda nga waya agikutudde ate nga twagataddeko ggulo limu ng'agamba tetunnamuwa ssente ate ng'ejjo teyabaddewo omusajja tabeera eno twali tetunnabamuwa ssente ye wasanze n'asala busazi waya ajja kuddamu afunike waya abalina olaba omutegaba nga gamutwala ako omwezi mba muyina omulaba mubere muwebe endala ekyo nekitambula ekyappako nze ndowooza abafunye flaska zasinya n'abasinga singa tunatufunye obusobozi bwa flaska natufunye obusobozi nga tukomawo kiba kiraga ntufuna flaska ndaba nga yebeesinga nti bwe mufumba lumu oteeka mu flaska amazzi anti mazzi ga mwana kunaaba si bwe kiri so mufumba lumu wateera ddala mu flaska yabiko oba bino babitaano kuba omwana jazza ekikopo kimu mala notabulamu n'amalala amabisi ne gaba ga kisusu n'anaaba n'ekiggo okitegere so obulamu ne butambula bwe butyo so mwe abantu ababiri kilo 10 ez'omuceere ziba zijja tambuza akakabanga n'obuwunga kilo 10 ziba zijja tambulira akabanga n'obubaketi bwa omo obubiri ziba zijja tambula akabanga ne sabbuuni naye wuuyo biba bijja kutambula bijja tutambuza ebijanjalo kilo zo ziri 5 ez'ebijanjalo just umwangamba ufuna funye bakakoota akakigoni nga mugira nga mugoya kawunga ng'obulamu butambula so bwekiri bino bitambula wanga ffe tuli hafu ya hafu lemu hafu gafu non hafu hafu babiri olumu negana okuggwawe yange webanga yakawunga kati era omuceera kyeki munafu twali tukozesa hafu kati lusinga tugirako nekyemisana ekyeggulo pozi nga monja yadde olumanyi nga omanya olunaku otuuka nga apatati yawagulu nomugira lusi neggwamu wanga mufumbye ebiwooma namanga muwoomeddwa kati neggwawo okay nze Sonko Muhammad mwebale twongera okubeebaza mu mwenna baze mutukwasaganyizaako kulabanga we give a smile eri muganda waffe muna Uganda munnaffe muntu munnaffe okitegedde bulungi nnyo bangi gye bali abatayina bintu bino bangi abantu abali mu mbeera etawoomesa nnakabululu okitegeera nembanga olina kyoba otaddewo bingi bye tukola bingi ebitambula bingi bye tusobola okukola ne mubiraba ku kamera ebimu ne mutabiraba ku kamera naye obanga otwesize tube nga tutambuza ensonga tuba tugitambuza era nga bw'ogiraba kitegedde so tuba tukikola okulaba nga tukekkereza okulaba nga tukitambuza bulungi tulina embeera ya transport tulina embeera ya kino nakiri n'ebirabo ebirala ebibaawo olwekyo tuyinza okugamba ati kino tunaba tukikoledde mu kamera waliwo ate abali naye bajja tulaba tajja okulaba ati tukikolere ebbalibbali so embeera efanaganako ngeyo but the good thing what I have with you mu abantu abagoberera abalaba you understand when I come and I explain to you
Okitegera wano mu Uganda ebintu byagenda byeyongeramu ebbeeyi. Byeyongera sabuni gwe mwagulanga 2,000 gwali ku kyengo maze emyaka egiwera 3. Omuti gwa Oyster tuguze bono bamuyita ni jama. White wa 4,000 mu 2. Jama 5,200 ewala 5,500. Guno ogwa jama gutulisinga ku Oyster ebbeeyi ne guba munene koko gutwaliza akabanga. Eddagala ery'amannyo lye mwava eno nga betunda nusu 10,000 libadde lya meka 1,800. Oba kitegedde mwava ngeno obusaketi bwa omonga bwa layisi bintu bigenda byeyongeramu. Kero y'omukyere ogituukako ngeri mu 10,000 something 15. Okitegeera waliyo n'ogwo omutwalo basmati n'ogwo tukuyinza kugula. Sente byagenda byeyongeramu akabeeyi ekijanjalo nakyo kya bbeeyimu. Tuli mu time ya December, remember very well. Ekirala wana amafuta mu Uganda agalinnyamuko. Efuta luli twaganyweranga ku 10,800 4,600 around there toto nga webongeramu ko 900 weewato. Right now amafuta gagenda mu 600. Gagenda paka nga mu 15,000 nga mu 600 ne gayekenera mu nusu 10 ekyo tuganywera ku 15,000 mu 4 mu 9 kitegeza gabanga 5 meka 5,500 ngogenze ku toto wane walala ne bagaguza 5,300 mu n'obugwamu. Ogenda labo obugwamu tibakudiza parents wawo obugwamu. So ogenda ogattagattako ge bagamba ga 5,300 nga ga 5,400. Oba kategedde bulungi nnyo. Amafuta egalinnya bingi birinnya. Wano mu Uganda emisolo egirinnya birinnya kizibu kintu kunya kimanyi kiddayo ku price yakyo. Okitegeera. Kati so ebintu bigenda birinnya mu kabeeyi wano. Ntugeza kulaba tulwana n'embeera ebeera eriwo. Abamu fe bakola ku mboozi nga ze ntuyamba ku bantu. Naffe tetuli bulungi tenyinza okugamba. But okuyamba omuntu guba mutima kino kikubuya. Wali abantu abalina obukadde bw'ensimbi. Nenga tayinza kujjako omutwalo gumu kuyamba muntu. At least agamba okuba kufa Katonda anaabageze oyo anaafa. Ne waba n'omuntu golaba nga tayina nnyo nenga asobola okwawoza ku ekyo ky'aba alina. Wallahi Katonda ajja okukusasula. Kyenyinza okubanga nkunnyonnyola. Katonda ajja okukusasula. Tetulina bigambo tuyinza kukozesa nnyo bingi. Ne Katonda ajja okubanga akusasula. Ate ne musiikya gye muli ne mugamba nti okay nze nyambye kitambule butambuzi. So mwebale nnyo mwebalire ddala abantu baffe obagambayo kaki. Naye mbeeyanza bweyanza. Kyo neeyanza nnyo neeyanza ego okumbeererawo. Okay, abantu baffe bagambayo kaki serubiri omujjanjabi wa Nakafu. Bannange abantu mwenna abatulaba siima obuwagizi bwammwe. Siimira ddala kubanga nze natandika nga sina kyensuubira ngamba why kankole nange kyenkoze Mukama wanyamba nasumuluka obulungi Katonda alinsasula. Naye nammwe gye mwava saamanya kubanga nange nali ndi awo olunaku lwakyalumu nambuuliramu sitole ye jukira naye namunange gwensula naye kubanga tomanza leko lyakuwa sente anoyingiza natakuwa sente nolaba oli namustopping ampa sente nemuwa ebbanga nemugamba ate namusasula nemuwayo weeks gwali mwezi ndowooza nemugamba yiya sente ezo okole ki ofune wodda nanyigamu awo nagamba ndowooza omukazi we nemugamba tewali buzibu kitugenderaawo naye kanyambe kwono kubanga naawe era wajja nonegayirira nenkusembeza kati noono naye era kyekimu kati kantambule noono naye nendabirawo nga kitambudde namwe gye mwava gye nasanyukira naye era yaŋŋamba nga waliwo abantu abagala okulabako abantu abagala nemugamba baani nagamba waliwo mikwano gyange abagala okulabako nemugamba webanansanga bagambe bajje waka tebamanyi balagirire waka nga nyuse bajje nabalagirira ate nagamba tebazze sime bakomye wali ate sime bagonze mu hoteli kulya kyamisana neninda mpaka twasinkana kati naawe nemunyongerako eje buli eno kati seevuma lwaki nayamba briefly abadde atuliramu nga bwe byali abamu temwala program ezo naye nawe ogenze ku mukutu gwaffe no scrolling awo gyalaba buwagi ebyava okitegedde. So tewaliwo nti oba omanyi okuyamba kwa njawulo waliwo omuntu ayamba omuntu ng'asuubirayo naye okumuyamba eyinza okuba business. You are helping someone nenga nawe osuubirayo naye okuyamba oba ngwena kyosuubira oyinza obanga ali mu business neera nawe oba okola kirungi because oba oyamba. Ne wabaawo n'omuntu ayinza okuyamba nga talina kyasuubira ng'empeera agibalewa ntwawa Mukama Katonda wange nina obulwadde buntaase Mukama Katonda wange nyongere obuwangaazi Mukama Katonda wange abaana bange basome babeere bulungi tangaaza business zange nfunemu akasente kati nsobe empeera bulogisuubira eri waggulu wa Katonda then oli katuufu nnyo. Gwe empeera bulooba ng'ogisuubira mwoyo omuntu gw'oba oyamba nawe oli katuufu ne tuba nnyo ng'oli oba okitegedde because gw'obanga alina kyaba asuubira okitegedde bulungi nnyo. Kale nze Sonko Muhammad Myra Angel ku kamera twongera obajjukiza ntukola airport pickups bw'oba okomawo no mu Uganda
londawo okutambula naffe. Bwe londawo okuba nga otambule naffe otuyambako nti akasente ke tukujjako tufissa effu tetuyamba okuteeka mu kidduka kyaffe okubanga tubakolera emboozi ezifaanaganako nga zino z'olaba. Kitegeeza obanga ayina kyadonatinze automatically oba okitegeera oba indirectly. So bw'otambula naffe tujja kubanga tukutambuza paka ewaka ewamu waka ku mulyango. Kale tuyinza obutasuka olunaku olwaleero neera nyongera bajjukiza aba Betty's Touch and Beauty Studio abasangibwe buloba ku nsonga y'okunyirira okushaanana. Betty astyling enviiri ez'omulembe, Betty asiba enviiri, akola make-up, ebyenjala ebyokulabika obulungi byonna. Betty apangisa gomasi ez'okumikolo ezirya ddala ebweru w'eggwanga. Alina gomasi ennungi ddala. So onaaba nga weekutte Betty ojja bbanga oli ku kituufu nnyo. Oyinza oba olina ka surprise n'ongamba leeta omuwala oyo Betty ajja nkoleko make-up akole kino nekiri. Nja kubanga nange mu contactinga nina bazolaba ku squeeze back zeko ebifaananyi ebya make-up ebya saloon ebyo ebishanana oyo Betty kuyinza okuba ate ng'okwatagana naye n'abeera nga ate akugaziriza byonna. Abantu baffe abali ebweru w'eggwanga abali mu diaspora muyinza okuba nga mutukozesa ffe abali eno. Nina wenzimba genda ondabireko abazimbi bange biri bitya. Waliwo yangamba yangulya poloti egindi genda finding out whether yeri oba nedda. Ngoma mu Uganda sonko neetaaga okuntambuza. Gendako wano kyalira abaana bange byonna tubikola. You just come, we talk. Then ekiva mu kwogera tuba tukola nga tulaba kye kiba kiddako. Okitegedde bulungi nnyo. Agala okumanya biki ebigenda maaso eno wansi nga si byako camera, it is very possible. N'agala ebya camera, it is very possible. Kale nze Sonko Muhammad Mara Angel ali ku kamera katusinkane program zaffe zinabaziddako inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155.